ne clinic etulimu etutambuza era nga nakutegeezeza nti topic enene gye tuliko twagitandikako dda eya family violence and sexual abuse. Mu bingi bye twogedde last Friday twadiscoveringayo ensonga bwe twali tunoonyereza wano okulaba abantu bano abakola okukuluusanya mu maka baba babaaki. Twayagala okuyingirako what really happened to them. Mu kukuza muno mwe muli obuzibu. Bantu basadisiti bazalibwa bwe batyo balina bye bataatuukako bye bagamba nti ngeesasuliza ku muntu gwenna gwe ndi bampasizza. Era nekyo tutwala ne mu kulowooza nti kyandibanga kya buvunaanyizibwa era one of these days we are planning okufuna a medical doctor ow'ebyemitwe atubuulire obukulu bw'okubeera nga mugenda mu bufumbo nga bwe tugamba nti bakebere obulwadde obuleeta siriimu, bakebere sikoseero, bakebere nti twandyagadde babeereyo n'omukisa ogw'okukebera ku bantu emitwe before we get married to them oba before we marry them. Kubanga yandibanga omuntu muzoole, yandibamu akazoole. So awo bwe twatambulira naye twakkiriziganya n'abawuliza bonna bagamba nti okeberebwa kubeewo. There are people who marry us naye nga balina mental illness, nga balina ebintu bye baagala okwesasuliza oba mu buto bwe yalwananga nga gubakuba n'agamba bwe ndifuna gwe nsobola okukuba alikiwulira. So tuli mu family clinic bwe tuli awo omukadde Madison Mugerwa Bikongolo mwali mu studio. Njagala okutegeeza nti abatambulira ku mutimbagano nga muli ku WhatsApp ne muli ku TikTok, aba TikTok batandise dde omulabako nti wali atudde ajja tubuulira tumusanga tunyigamu linnya ki okumufuna naye nga program eno egenda kwetambulirayo ku mukutu gwe. So nga tunaaba tugoberera ku Prime Radio YouTube channel yaffe ya Prime Radio Kampala kwe tuli nnyo. Mikono gyaffe bw'oba omanyi munno ali wala ng'omwagaliza okuwuliza radio eno mugambe nti kati tulina website yaffe entereezeemu okusukka kweri bwe tujogera balooza twogera nkadde n'ompya eri www.primeradio.co.ug. kasi oluli tekabaddemu katulinamu kasi.o website empya. So nga tosobola omugamba nti agendeko ku Radio Garden kuliko Prime Radio FM 91.9, asobola ogenda ku Tuning app era na Sam Prime Radio 91.9 n'atufuna. Mikono gyaffe ab'e Masaka eri mukubiro nga waayi kiki ekiri eyo nabinene wooli nti Saamu 94.6 kwe tuli nnyo ddala. Tujja kusanyuka okubeera nga abantu abo nabo obaagaliza mu ngeri enjawulo. Kyamanyi wiiki ebadde bizi abazadde abasinga bava kuggyayo baana ku masomero n'abalala by next week bajja kuba nga bawummula. Wano tubadde mu programu zaffe eza bulijjo naye nga tutamba ne bannakazadde aba Golden Gate abatukuze obulungi ennyo era leero they have a climax midi concert ejja kubeera wano mini concert ejja kuba ku wano waffe wennyini Prime Radio. So obeera fan wa Golden Gate osobola oyitirawo bajja kuba batuyimbiramu ku nnyimba empolampola. Mukadde wasuze bulungi ssebo? Twasuze bulungi nnyabo. Muli mutya nnyabo? Mukama atukuumidde wano. Mikwano gyaffe abatugoberera ku mpewo wano nzikiriza Lydia mbalamuseeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Waliwo ne mikwano gyaffe abatugoberera nga basinziira ku TikTok. Ku TikTok kwendi Lydia nga bwakutegeezezza, genda ku TikTok oba baako omuntu gw'olagirira atekemu amannya ga Mugerwa Madison Bikongolo. Ndi live, kifaananyi ojja kukiraba n'eddoboozi ojja kuliwulira loud and clear. Programu eno omujjudde okuyiga era nzikiriza Lydia nsaasereko abantu bambi abasinkanye okusoomoozebwa okumanya ensi eno mbi. Waliwo olwowulira ekikemo okugamba abantu nti tulina okumanyiira okusoomoozebwa. Mu nsi Katonda gye yali ayintendinze ebeere si bwe kyali nti omuntu atandika okumanyiira peyini, omuntu amanyiire violence omugambe nti owange bwe bityo bwe biba. Era ndowooza kwe kuva ne slogans ziri oba enjogera nti obufumbo kiringa nga kiyungu kibaamu omukka gumala ne guggwamu. Ekibuuzo ddi lwe guggwamu omuntu alinde paka ddi? So njala kusaasira abantu naddala abali under the sharp pain of violence, marital family violence. Naye ate nenjagaliza abantu programu eno
ate n'okusanyukira wamu n'abantu abalina ebimu bye batuuseko nga bibasanyusa bibanyumira. Katonda akoze bulungi. We want to celebrate with you. Ekyo nakyo bannange tukyebaliza Katonda kubanga temubaddeemu science wogwe ng'omuntu. Katonda abaddewo osobola okuba nga osanyuka nga byonna bikutambulira ddala bulungi. Lydia, permit me ngende butereevu ku kye tuyita ka starter. Starter ya leero njagala kukubiriza bantu naddala mu family abali mu maka. Akagambo simple kali SIMPLE simple. Mu Lungereza batera okugamba nti take life simple. Mu Luganda bye nnyinza okugattagatta oba okutaggulula n'enkubiriza abantu nti obulamu bweyanguyize teweekalubiriza bulamu. Ebintu ebitera okutusumbuwa n'amaka ne gatanyuma si bye bireeta satisfaction. Ku TikTok mujja kulabayo vidiyo yange nayogedde ku satisfaction. Naye satisfaction ye state omuntu mwabeera ng'alina joy, alina essanyu. Abaganda balina we baakongojja ebigambo ebimu ne bibasumbuwa. Mu Lungereza njagala ekigambo happiness, njagala ekigambo joy. Ebyo ebibiri bya njawulo, happiness ne joy. Mu Luganda enjawulo eri ki ku ebyo ebigambo ebibiri? The last I knew, beeyambisa ekigambo kimu okunnyonnyola ebibiri. Bw'omugamba nti I need joy nti njagala essanyu lyange. I need happiness nti njagala essanyu. So, English is a richer language than most local languages wano ze tukozesa. Newankubadde ate ku international level waliyo other richer languages, for example Olulumi, lugagga nnyo, Olulatini lugagga nnyo, ndowooza n'Oluyitale n'Olufalansa. By the way, zonna zonna ze njogedde ziri richer than English. Naye okudda ku point wembadde, take life simple. When you take life simple, joy and happiness set in. Temubaamu kubuusabuusa. Essanyu lijja mu bulamu bwo. Satisfaction yejja. Kati waliwo agamba nti ddala omusajja ono bwe kuba koogera kiki kyayogerera ddala. Njala kutuuka ku muntu ayeebuuza ekibuuzo ekyo. Embeera y'okwekaluubiriza obulamu kubanga olina ennyumba gy'otannaba kuzimba. Nenzimbyeko ku bizimbe. Lwe nali wano nabagamba nti ffe tetwenyumya. Naye Katonda byatusaasidde ne tukola. Tubikoze. Ate tukyabikola nga tuli balamu olw'ekisa kya Katonda. Era gye mbadde nga ntegeeza abantu amaanyi agali mu kasirise. Bwe nali nkyali muvubuka muto, buli ke nakolanga nakoogeranga. Abalabe nembawa we bantandikira. Kibya naddala gwe akyali omuto gwabe ekirungi oli wano mu studio ndabako. Abalala bessira banyiiza obutamanya gwe nkulaba. Amaanyi Lydia agali mu kukola ebintu byo mu kasirise. Omulabe nga tabimanyi. Kakati agenda okulowooza nti anaakuzimbula anaakugjawo nga takusobola. Naye point weebadde ey'amaanyi gye njagala okugjayo. Bwe mbadde nnyingira mu studio wano sirina kizimbe kyange na kimu kye nnyingidde nakyo. Ennyumba si Sonko. Esonko olimanyi? Esonko? Esonko. Lydia. Amasonko gano aga snails. Ekkovu libeera n'essonko. Naye omuntu ennyumba si Sonko. Ontegedde? Ennyumba ogirekayo emukono, ennyumba ogirekayo emasaka, ogirekayo ne bw'oba kale olaba ne bw'oba olikireka ng'ojja mu studio wano toyingira na nnyumba. Emmotoka si Sonko. Era mpakinzi. Nyingidde nayo wano.
kati ekitera okutusumbuwa twekaluubiriza obulamu. Katonda akusaasidde, akuwadde akamereko, abali b'omuzigo omuganda, akatogo k'ekijanjaalo, otaddemu akazigo akaganda oba otaddemu kokonati. Nze siri muli wa muzigo muganda. Babe nakizuula nti kokonati awoma okusinga omuzigo omuganda, nze ndyawo kokonati. Oba kali mu abanyu b'amatooka akakopo kakacaayi okafunye, naye omutima gwo tegulina mirembe, guwaalirira. Emmotoka ya Lidiya gye yapaakinze wali nawe gy'olina okupaakinga. Enja ku Ssabbiiti oyagala kati waliwo agenda n'okwewola essuuti agenda akange. Ekyennaku ogenda okumaliriza nga tewali akulabye. Abantu balina bye batunuulira bingi Lidiya. People don't mind about the shoes we are putting on. Kyovudde olaba omuntu ng'atandika oga nti engato eno mu mboozi mpolampola, engato eno osobola girabira wano si ya bulijjo, engato eno yatwala essente. Kubanga abantu abasinga obungi bambi they are not cognizant of your shoes. Ennyumba abantu bakyayina. Nze natambula nagamba abantu nagenda mu Middle East one. Bali abasajja bayinza okukyayisa enjuuyo. Era bali abasajja bayinza okukya wano ennyumba gy'olaba ekwasaamiriza n'otunano nga nti bannanga ennyumba. Genda mu Isirayiri, abadde mu Palestine, abaddeko mu Misiri, abaddeko mu Israel, ebitundu ebyo gye bayita Holy Land, n'olaba abasajja engeri gye bazimba amayumba. Lidiya, eriyo view ng'oli mu Tel Aviv, mpozi kati ng'entalo zino, entalo zaabwe ez'obusirusiru ze bali mu kulwana. Manyi Isirayiri ekimu ku kye yantamako ne Palestine balwana nnyo entalo z'obusiru. Naye mpozi kati nga babyonoonye boonoonye. Eriyo view mu Tel Aviv nga ennyonyi erandinga. Otulwana olaba amatiribona. Matiribona. Kakati eriyo view wano nga ogwa ku kisaawe Entebbe. Oyinza okulowooza nti gundi ekuŋŋaanyizo zikabuyonjo. Ebibaati ebikaddekadde bino byenjogerako ekirungi ababadde mu bbanga mu bwengula mu kirabye. Ndi wano Uganda. Eriyo view ng'oli waggulu mu bbanga ennyonyi ng'enaatera okulandinga. Bw'oba otunula obugubu paka Katonda bw'akusaasira bw'olaba patches Uganda enyuma nnyo ng'olaba eri mu bibira mu miti. Lwekyo njala kuddayo nyweze nti ebintu ebisinga obungi Lidiya ebitusumbuwa engoye no wonder Bible yakola statement. Omanyi obujega bubi. Obujega bukuleetesa okuwakana ne Katonda. Katonda akola statement abasinga kakati gyempulira nga n'abamu bannaddiini batandise n'okubatiisatiisa temukyalala gyogera. Bayibuli ega nti bwe munaafunanga ebyokulya n'ebyokunywa oba egattako n'ebyokwambala naye kale ekyandikwa kitambula bwe kityo. In other words, basics of life bibamalenga. Tagamba nti togula mmotoka, tagamba nti tozimba, naye ayagala omutima ogujjudde emirembe kubanga Lidiya olaba omutima gube gubeera awo n'osooka n'okkakkana webale no celebrating the little that God has given you n'okisanyukiramu. Lidiya njala kumaliriza nga nkola ka statement kano. Lidiya wooli nga bw'oli tulina gw'olina kwegomba. Ate omwegombako ki? Katonda kyakuwadde. Njala to use you as an example. Noyimba ennyimba zo nokolobwa MC nojja ku radio wano kati sitaani nga gyakulimba as a young lady nti waliwo omwana owakabi akikuba gw'olina okufaawo obeere okay. Mumanye nti gyali naye today the time called today awo wooli mu mbeera zo Katonda wakutadde. Celebrate that. Actually abantu aba celebrating little achievements in life be batuukako binene naye abantu wali mu woofiisi awo ensingo yonna emunuuka woofiisi gye batannaba muteekamu gyanuukira ensingo. Tandika okusanyukira ekyo Katonda wakutadde. Biri ebirala bigenda kujja. Oluyimba kyenva ndwagala lwa Abadiventi basinga okuluyimba. Buli wantu wonna Yesu gy'antwala, buli wantu wonna siriko kye ntya, Yesu wabanga walimba n'essanyu, buli wantu wonna nga ndine Yesu. Nzikiriza kano konkagateko. Mukama wobeera siriko kye ntya. Tya nnyo kubanga tolina Katonda. Mulekyo oba oli mu Katuulikyo oba oli wa Church of Uganda, wherever you are, mu maka we muli oba oli mu kasiisira,
nga bw'oluubirira akasisiro kaveemu mutima gw'okusanyukira embeera Katonda mwakutadde teri amount of salary gye bagenda kukuwa ekuleetera essanyu. Nze nyina we nasabako Katonda nze omusala gwange ogwasooka sigwerabiranga gyali 7,000 egya Uganda 7 nenga ho nyabula kendikwatako 10,000 balindaba 10 nendiyisa nenga olunaku olulikeera enkya nga mpeze 3,000 nenga ho nemala keera enkya nemala oba nakabyogera emirundi ng'emeka era nze kati kankutegeeze mugerwa omu ku bantu abasinga obugagga ku nsi kuno bamuyita mugerwa omutima gwange mugagga. There is not any amount of money nakkiriza zoyinza kuwa muntu ow'omululu kyovudde olaba lino eggwanga lirina baminisita balamba ababbi b'amabaati. Olaba challenge eyo Lydia wetuli minisita ali wali buli kimu Katonda akimuwadde naye amabaati ge batadde wali ag'abanako olwokubanga si mukufu asula askiminga alabe bwanabba amabaati ge Kalamoja. Saba Katonda gwe agoberera programu eno akujjuza omutima ogw'okusanyukira ekyo kyole lwana kuba naffe twerwanako abagala okugula amamotoka mugagule naye temugula amamotoka ga bubbi. Ebintu byonna ebirimu obubbi ebirimu obuyaaye kakati obuyaaye n'obukulupya buyitirivu ne wano ku radio twaboogerako mwewale embeera y'okusika ebitali byammwe mukkirize Katonda akuweesa omukisa asanyukirako akatono k'olina bw'anaasiima ajja kukwongera. Nnyo kasitaata kaffe mukadde bikongolo kakati tuyingidde butereevu ku topiki eri ennene egamba nti family violence and sexual abuse. Nkujjukiza nti last Friday twatambula nnyo mu kumanya obukosefu buno bwavaawo abantu bwe balina kubanga ekyo twakiraba nga it's a mental disorder. Really natubuuza kiki omuntu asalawo okutwala okwenyumiriza mu kulusanya omulala aba yabaaki. Lydia njagala kujjayo obuntu bwe twatuuka ku phases. Twalaba phase 1 ne tugamba tensioning e building omuntu agenda okukolako violence ekigambo ky'Oluganda kye twayagala okozesa ennyo kigamba kita Lydia okulusanya akubeera nakyo nkiwuliranga ekiba kibulamu naye kale yagalamu engeri y'okutulugunya ekigambo ako okugamba okulumya ndowooza nakonabutuka omuntu ayagala okulumya physically n'anyigiriza omuntu oba kukuba bakola kutya phase esooka tension etandika mu maka musajja n'omukazi tension ejja tension is in the air. Omukyala agezaako okola omulimu gw'obulungi naye era onayagala okukola kyakola akikola kubanga mu bulamu bwe Lydia yakoseza akagambo akalungi he's a sadist. Kwegamba eriyo omuntu ayagala okulaba ne bweba nkoko agisamba nkoko agisanga eri ku magi gakuba enkoko amagi ne gava eri ne gagwa eri ne gaatika naye ng'enkoko akoze atya agisambye kati ne weebuuza enkoko emukoze eki. Era mwe abawala njagala baana bange mwegendereze tunuulira nnyo omusajja gw'osanga ng'asaasira obwana obuto akana ne kagwa n'akajja wansi bino ebimu byenjogera bamu temujja kubitegeera mutambulira mu mbeera za zirinda baki olwange naye omusajja oyo gw'osanga naye bw'ataba mugagga nnyo naye akana ne kagwa n'akajjawo n'akasiimula n'akasusiza eryenvu n'alikawa bujega obuli mu baana ab'obuwala oyo omusajja ng'omuleka ne bw'aba tasenya muyigiriza okusenya ogende n'oyo naye bano abasajja be mulaba abo oluusi n'awuuba obusumuluzo n'asamba enkoko n'asamba embuzi omusajja n'omusanga ali awo nga talina kissa naye gwe nolowooza nti oyo atalina kissa gwagenda keera ekyakubeereko ekiki ekissa nze ndowooza n'okwewuunya mba nkwewuunya nnyo. Number 2 twagamba nti phase ya explosion omuntu atuuka ekiseera nga takyayinza kukyebeera na exploding ng'ekigambo bwe kiri. Number 3 honeymoon twayogera ku tension nga kakati eringa ng'egenze kakkana mbonaye ogenda okulabeera ng'alinga ng'afumba ekirala kyagenda okuzzaawo mpola. Nolwekyo olwaleero essira Lydia lyengenda okuteekako nnyo ery'amaanyi njala tutunuulire ebintu ebiri emabega nayagadde nnyo okutuuka ku speed to bring you to speed njogere ku omwenge era wano njagala agoberera programu eno abeereko ate antegeere bulungi seetaaga kuba musiraamu okuboola omusajja omutamiivu era njala kusaasira buli musajja ali eyo nga mutamiivu bw'alina omukazi
gwate Katonda akusaasidde kubanga bino bye nkugamba osobola kubirowoozaako mu ngeri endala. Naye atalina mukazi nkusaasidde kubanga njagala kuwa abaana ab'obuwala omusajja ateeka omwenge mu ttama. Omusajja ateeka omwenge mu ttama ne buli baddi it is just a matter of time akutemule. Just a matter of time akukoleko effujjo erya buli kika. Research manyi research mwagala. Omuwandiisi agamba nti often the battered woman expresses surprise at what has touched off the battering incident. Yebuuza kaakati okunkuba effujjo erinkolwako livudde ku ki? Apparently nga tewali nsonga. It may have been something outside the home at the man's job. For example, he may have come home drunk awo wendi. Nti omusajja ayinza okuba ng'ewaka yakomyewo naye nga atamidde. He may have been drinking steadily at home. Ayinza n'okuba ng'omwenge abadde agunywera waka mpola mpola. Yes. Omuwandiisi ono mu kitabo The Marriage and Family Experience, Barbara Sayad ne banne bagamba nti alcohol is implicated in many battering incidents and possibly in the majority of them. Nti bwe tuba tunoonya ekyokwekwasa mu basinga obungi abawumiza abakuba abasinga batamiivu. Era mulaba ng'omusajja gw'obadde olowooza mbu Museveni sidde mbu mulokole nyala kwogeraga amadiini abiri genneekakasa. Abakatuliki bazibu bakugamba nti tebanywa. Era abasajja abakatuliki, omusajja omukatuliki omufumbirwa weesibye bbiri kubanga ku buli bakatuliki 10 b'ogenda okusanga 8 gunywa ogutaba 9 kuliko omu atanywa. Kakati naye mmwe aba 7 fide betusanga nga mukuba abakazi namwe munywa kubanga research alaga nti abantu abasinga abakyasinze okozesa effujjo okukuba n'okutulugunya abakazi bakolako violence abasinga babeera under the influence of alcohol. Chavudagamba nti alcohol is implicated in many battering incidents and possibly in the majority of them. Nti ezisinga obungi. Results of studies of alcohol and battering vary widely. Alcohol problems were reported in 35 to 93% of cases of assaultive husbands, depending on the study. Leonard ye yagikola. Leonard ne Jacob mu 1988 ne Edelson ate mu 1985 mu England ne mu 1993 Gales naye n'akola eyiye naye bagamba nti bagenda okunoonyereza ng'ebitundu 35 okutuusiza ddala ku 9 ku buli 100 embeera y'omwenge yaleeteranga nnyo abantu okutulugunya bannaabwe. Njala kutuuka ku point wano nye yala asooka enve mu buwandiike buno ku script nsooka enzireko wano ebbali nkole statement to apply. Lydia, njagala kuwa abaana ab'obuwala amagezi. Musajja omutamivu muleke. Mbadde ngenda kwogera ekintu naye nga tekikola nnyo makulu kuba mbadde naga nti nfunyeeko ku mukisa nembeera mu maka omuli abasajja abatamiivu nga beba naye mu maka gonna gembaddemu omuli abasajja abanywa omwenge bakoze ebintu eby'obusiru ng'okkuba kapa. Mulala yasamba kapa naye bw'obanga osamba kapa olekangamu eginakuzza kubanga I have never forgotten incident yakuba kapa n'agitumbiza waggulu naye kapa nga kutemya kikowe ng'emuli mu kifuba. Ng'emuli mu kifuba. Ate kapa si yenyangu y'okulaba omuntu alaajana naawe odduka ogimuggyeko. The best you can do kapa ng'erumbi omuntu kumusabira beesootinge togisikako nga lukokobe ate otya kubanga bw'ogijjako bw'evako oli ekola ki eddako ggwe. Naye sirabanga musajja oli bwe yatandika kuwa abantu ekitiibwa kye yawa kapa kyali tawa bantu ng'awa kapa kubanga kapa bagezaako kugigoba neeremerawo ewaka nedda naye nga ye ne kapa nga kakapa ekamusinkana bwe kati kayigira omugongo bwe kati ne kaswakiira kubanga
yakagulako olutalo naye omuntu bw'atyo era mujjukira bwe yasambanga kapa bwe yasambanga ne mukyala we bwe yasambanga kapa bwe yasambanga n'abaana nolwekyo omwenge guno muzibu bayibuli kyeva ekola statement nega nti ekitamiiza muki muleekaanyi that scripture saasobodde kugifuna naye singa Lidia yabadde asobodde ogitufunira tunagisoma nolwekyo twegendereze abaana b'obuwala mwandyegendereza nnyo nga tonnabakola decision na muntu anywa mwenge omwami wange anywamu naye talina mutawaana alabirira abaana kusirika tekitegeeza butaba na violence asirika naye mu busirisi omwo byakola ate era oluusi biyinza okubeera violent n'okusinga ate akola ki ayogera omwandiisi agamba nti in a battering relationship the woman may not only suffer physical damage but also be seriously harmed emotionally by a constant sense of danger and the expectation of violence that weaves a web of terror about her. Edelson mu mwaka gwa 1995 be bakola research ono nga bamaze okukola okunoonyereza ba respondents abenjawulo ne babadda mu 1993 ne bavaayo Walker that is WALKER 1993 suggests that women who are repeatedly abused may develop a set of psychological symptoms similar to those of post-traumatic stress disorder, PTSD. She labels these symptoms battered woman syndrome. Katika nyinyonyole. Akawugulalo n'akawungukiro. Akawugulalo n'akawungukiro. Kogenda okusisinkana mu bakyala abasinga obungi ono kenyinza okweyambisa okuyita kyayise PTSD oba kye tuyinza okumalayo nga post traumatic stress disorder kawungukiro akawungukiro n'akawugulalo wali olabye omuntu nga mu bagoba eddalu tagwayo naye ng'omukazi ayinza okutuula awo n'awunuuna kwegamba nga newe kitajjira awunuuna she looks into space era kababeere baana nga babadde mu maka gali abusive bano abasajja abakuba empi bano abasajja abatema abaana omukazi oyo ne bw'oba ogenda okumuwa aba n'okugugumuka kagugumuukiriro nolwekyo eno condition gye yayise PTSD post traumatic stress disorder okumanya mbi nnyo omukazi bw'atyo kati njala kutuuka ku kinyusa ekimu ekitera okusumbuwa abasajja bw'obeera okuba omukazi n'okumunyigiriza sadist omuntu ng'alimu embeera z'obutemu obwongo bumulaga nti afunye kyayagala ekyennaku omuntu ali mu mbeera eno ey'akawungiriro n'akawuguukiriro kawugulalo tosobola kubeera naye nga oli musanyufu. And this is a message that young men need to take in. Nti omukazi gwe bakozeeko violence ne boonadda ng'osuubira akuwe love omukazi ono byonna byakola biri plastic kubanga tali nakyo. This is not her. Sadly abakazi baffe abasinga obungi okunoonyereza kulaga bw'obabuuza olwaleero singa oddidde omukazi ali mu maka gyali gyafumbira n'oyita maama wa muzaala n'oyita taata we oba kitaawe n'obabuuza nti omwana gwe mwakuza ow'obuwala n'ono gwe mulaba amaze mu bufumbo emyaka 10 oba 2 bafaanana batya? They will tell you nti physically oyo ye mwana waffe. Naye omuntu yennyini ne byatunula ne byali si yoyo. Nazaala omwana ow'obuwala omusanyufu ali charming, believing in herself. Oli ajja kunnyonnyola naye kati ono gwendaba mulala. In other words, abuse
egenda yeeyongera buli kaseera. Embeera y'okutulugunya abakazi ezaala embeera omukazi n'abanga asootinze. So bino bye twogerako tebifaanana nga nfuufu nti bw'onaatuula mu ttaka kabina n'okasiimuula nga biwedde. Bisigazza enkovu. Nabadde nsoma ekitabo ekirala kye neerabidde. Naye omuwandiisi yagambye nti ekyennaku kino kyayise PTSD, post traumatic stress disorder, ebulukukira ne mu baana. Waliwo akamagalalalo n'akawugulalo oba akawungukiro akayinza okubeera mu mukazi azaala abaana n'okolaba ne mu baana, baana ng'amagalala nga maama we tebatereera wamu. Bano abalabye tata byakola batanazaalibwa. Njogera ku mwana nga ne bw'aba maama we violence bagimukolako omwana nga tannaba kuzaalibwa, era n'amala n'ava ne banoba, maama n'agenda Kenya, akawungukiro n'akawugulalo ka maama we kamugirako. Kubanga omuzadde maama w'omwana tosobola kumwawula na mwana, ne bw'aba ali mu lubuto ne wana omukuyonka. Nolwekyo abasajja twekozeeko damage nga tetumanyi, and that's where the point is. Bw'olowooza olumya mukazi naye olumizaamu n'abaana bo. Omusajja ayagala okuba n'abaana abalisitedde, kakasa nti omukazi omumwesezza emirembe. Era omukazi bw'abanga ali lubuto, if anything, waliwo kye bayita okugamba nti oba kukola bakazi kyejo. Naye omusajja ategeera consequence y'ebintu bye tukola oba byakola. Omukazi bw'abeera olubuto agenda mulekera emirembe egisinga obungi, amusanyuse olyoka ofuna omwana omusanyufu, amulage laavu olyoka ozaala abaana abalina okwagala. Kakati abaana bo baveemu nga ne boona abasindika mu society bagasa. Abaana abakulidde mu mbeera ya maama alina kye bayita PTDS, post traumatic stress disorder. Abaana bafaanana bwe batyo era bibatambulirako. Tulaba omuntu nga eri omuntu gw'olaba omukyala nga tamenyekangako nsingo, naye nga bw'atuula ensingo tesobola kuba straight, eba yeekubidde. Notunulira omuntu bikaseera wears a sad face. Abamu nno na baminisita bakungu b'amaanyi. Wano waliwo omukyala eyavaayo era ne tumwebaza nnyo, baali bamugamba ovaayo otya, sijja kumwogera naye ate yali mu mawulire lwakubanza omwoyo kyaŋŋamba kyenkola, kati omwoyo aŋŋambye simwogera, naye yali w'amaanyi wakitiibwa Lydia. Kyala n'avaayo n'agamba bannange sikaabitiibwa, ebitiibwa mubimpa, motoka zimutambulirako, amagye gamubeerako, naye ng'omusajja kyakola okutulugunya omukazi. Kakati omukazi kyava agamba bannange sikaabitiibwa, oba banjijjako kifo bakinjijjeko. Kakati ne mu kkanisa njagala kudda ku nsonga eyo y'emu. Abakazi mwebali omwo kubanga mukazi watu alina ekitiibwa eky'amaanyi mu kkanisa, oba kiri mu Church of Uganda, oba kiri mu ba Seventh Day, oba kiri mu bakatuliki. Naye ng'akasajja kaafuuka olukokobe, kamukuba empi, kamukola ebya buli kika, naye mukazi watu amanyi nti ekitiibwa kye mu kkanisa okusigalawo ateekeddwa okuba nga alina omusajja nga alina n'obufumbo. I said it and I want to say it now. Time has come. Yesu bwe yajja Lydia, okujja kwe yamanya nti emu ku klasi y'abantu abasibiddwa enjegere ez'amaanyi ennene bakazi. Okumanya ennaku y'omukazi yeetaaga tuveeyo tugyogerengako buli kaseera. Omukazi sebo ne bw'asoma ebitabo n'abimalayo. Omukazi ne bw'abeera sebo nga minisita mulamba mu gavumenti, era sebo abasajja bawagaanya ne bajja ne balaga nti bagenda mukolako ki effujjo. Naye omukazi ali ku puroguramu eno nga agiwuliriza. Nammwe abakyala abakulembeze ku lw'abannammwe abalala abali wansi wammwe, njagala mutegere nti Yesu bwe yajja kye yasooka okukola is to liberate a woman. Yesu abantu abali tebasobola kutuula na mukazi, Yesu n'atuula n'omukazi. The story of the Samaritan woman. Omukazi kuluza and every other person n'atuula. I mean neyewuunya, how could he sit with this woman? Mukazi bamumanyi nga malaaya,
tekimanyikiddwa nti omuyudaaya omusajja omuyudaaya atula. Now we are not talking about a Messiah, but we are talking about an ordinary Jewish man n'atula n'omukazi. Very unheard of. Yesu n'abalaga nti situla butuuzi naye wano bye muyinza okulowooza, naye ndi interested mu well-being ye. Nolwekyo abakazi temweteeka under the same yoke Yesu gye yajja okubasumululako. Era njala okusaba ba church leaders, abasumba, ba reverend, muteekeddwa okubeera yingini ey'amaanyi, a voice to the women. Ekimu ku bintu bye ngenze nkakasa ng'ate bya mazima, olutalo lw'abakazi bw'olubalekera tebasobola kuluwangula bokka. Tosobola ne bw'oba oyagala nnyo, kubanga the perpetrators of violence against women abasinga obungi okunoonyereza kulaga basajja. It must take a man. It must take a man. Lydia manyi baze bakusonseka ebintu. Omanyi kati bwe buzibu. Ojja kibuuza naye kasooka enjogera ekyange. Baze bakusonseka ebintu ne baagala n'okuwakanya research. Ffe ekirungi abakusonseka tebalina research. Ffe aboogera bino bye twogera biriko research gwe tusobola okuyimirirako. Abasajja abatulugunyizibwa oba abakolebwako violence physically gye bali. Tuli ffenna mu background stories ne conversation ze tubadde twogera ku bishop. Yali bishop, retired bishop. Naye story ya retired bishop twakawulira ye yekka. I am interested okuwulira violence ebadde ekolebwa ku musa. And by the way, bwabadde osoma obulungi babadde balaga physical violence kuye ku bishop. Ye yennyini yayogera nti bamukola ki physically? Bamuleeterako awo okubamuka abaali balina omukuba. Abaali olya statement yo? Nanti abaali balina. Kati abakazi tebabatwalira balina kubakuba ne batabakuba, babakuba. Nolwekyo nja kukiddamu repeatedly Lydia nga agenda okujja okola statement ye. Amazima amatuufu gali nti kituufu violence ku basajja ekolebwa, naye violence ku bakazi yo eri alarming nga abasajja bebakola batya bebagikola. Nolwekyo abasajja bateekeddwa okuba gomwe nnyini omusajja ewaka agoberera programu eno, goteekeddwa okusooka okukakasa nti omwana omulenzi gwe wazaala ewaka takola violence ku baana baabo obuwala, kuba kitandikira na wakaawo. Abalala okumanya ebintu bino bigenda wala nnyo mu masomero. Head teachers abagoberera programu eno, mwe ba deputies bano basimanyi senior women bano leero no okumanya omwana w'obuwala alina ebizibu, mwenna muteekeddwa okuba nga muli aligned okuprotectinga the girl child. Sirina bbeere naye abaana ab'obuwala mikwano gyange bino bye baŋŋambye. Teri mukazi ayagala musajja kumukwata ku bbeere nga takuwadde lukusa olukwatako. Mwala omu nali njogera naye kyava ngamba nti mukadde, kuba nali ndi mu notice zino nga nkoze presentation, and I asked them a question nti omuntu bw'ajja ng'obadde tomanyi najja n'akukwata ku bbeere, bye tutera okulaba nakula tubiraba babikola. Thank God I have never played that way. And I will never. I am a gentleman, and I want to send my very special regards to every gentleman out there. Nitwakula tulaba abaana ab'obuwala najja abaana ab'obulenzi n'akwata ku bbeere ly'omuwala n'alisindika waggulu oba n'alisika. Omuwala yaŋŋamba nti bwe bankola ekyo nga bakinkoze ku makya, mba nsaba bampe get pass nfulume ŋŋende ewaka, waakiri nkomewo the following day. Mpulira sigasa, mpulira mbanga gwe batuze kyenkanankana n'okuntuga. Ekyo njagala okwogera n'amasomero nga mubeereeyo ne mulaba mubazannya buzannyi bakola batya. Katonda yatonda ekitonde eky'obuwala nga kyanjawulo. Omwana ow'obuwala kyalo omu yakola statement n'agamba nti kaabe mwami wange najja akwata ku bbeere lyange mu ngeri nga not out of consent, Luganda kye twandiise, nga sikkaanyiza naye, mpulira nga nkoledde ddala bubi. Naye ati kati watya atali mwami we. Ate tekisussa kiri mu research wano. Kiri wano ne mu research wano nabadde nakyo. Tuuka akade bekananganya ngenda kuteeka ku gundi ku malito rape. Nkade nkanteekeko akantu kange kali nabadde ni. Please. Wayogedde ku nsonga
y'omukyala nga wakitiibwa mu ggwanga munayina ne positions zatuulamu kati abasajja balina olumu mentality y'okwagala okukakkanya ekitiibwa kyo ky'oba nakyo eno wabweru kubanga nze nkoma kafaananyi nga musajja y'alina ebitiibwa ebyo wabweru eno tugambe oba tumuwe kiki member parliament newaka kiringa ekimugobererezebwako ekyo ekyebweru naye fe batugamba nti oli bwemutuuka mu bufumbo ebyebitiibwa bikoma wabweru so ndowooza ekintu ekyo kya busiru njagala kukimenyawo lidiyo lyose n'okireeta mpulira nnyo abantu nga bakyogera bane tulekeraawo ebintu ebyobusirusiru bye tuzze tuwangaaliramu nga tuwulira abantu babyogera nga n'abamu balinga ng'abobuvunaanyizibwa togenda kuwasa pulezidenti ojja onyumya ekibooziboozi kyo bwekitiibwa kye ekya pulezidenti kikoma bweru ate kitya kye tugamba abakazi ba pulezidenti ab'ebitiibwa be as nice and as good as you can be respect your husband naye tebabalimba nga practically togenda keera nkya ofumbirwe kabaka ojja oŋŋambe mbwe ekitiibwa kya kabaka kikoma bweru ebyo byendaba abakazi bye bakola ebyekisirusiru nga yafumbirwa omusumba mu ebitiibwa by'obusumba bw'oba wakeera enkya bw'oba wafumbirwa omusumba ne bw'abeera ewu wasigala musumba kituufu mwami wo but you married a pastor akatako katuluma nnyo batuyiwa nnyo ndoza nga baba bagatuwanulayo ku ekyo ekyo nkikubuulira nga bw'okiraba bwe tukinyweza tosobola kubanga omukazi gw'olina Katonda alina ekitiibwa kye yamuteekako gwe nolowooza nti ewaka ogenda kimwambula era abatera okwogera ebintu ebyo ebyekisiruze mbategedde nnyo aba alwanagana ne kiki Katonda kye yateeka mu muntu ono Lidia njagala tukkirize tugaani ffenna tetwenkanankana bw'ojja n'owasa omuntu oba n'ofumbira omuntu n'abaako kyakusinga celebrate it naye tolwanagana mu kukola ki kumukakkanya abakazi bangi kakati njagala ombulire minisita akola atya minisita gye kubanga maama ebitiibwa bya minisita bikoma bweru abeeraawo akooleza engato akusosole akusenye ayina n'omu obudde kubanga nawulira mu eyo trash era yali enyumizibwa omusajja bwe yatandika okwogera yakola statement n'agamba abadde takyandabawo bannange bw'owasa era mu abakazi mwe baana mmwe nga mwagala mubeera ab'amaanyi genda n'omuntu nga n'akutegeera ky'oli Lidia kino lwali mukitegeere Lidia omusajja yakuwasa alina okutegeera nti omukazi afulume ewaka ku ssaawa 10 ajje ku primary yakole alina by'atasobola kumukolera ne bw'aba ayagala nnyo alina by'otasobola nolwekyo ffe tugamba kimu nti Lidia kyotasobodde kukola ku ssaawa 12 kubanga zaakusanze mu studio Katonda bw'akuwa ekisa ddayo okikole in love but likewise tusaba omusajja to be understanding kubanga naffe abasajja otulaba Lidia byonna tetubikolera bakazi baffe so tosobola kubeerawo amaka gabaddewo ne gatabanyumira kubanga gw'oli kabaka. I have repeatedly told men when men start families, when marriages start, you are not a king in that family, you are a servant. Kati servant kyogaba kye kikuddira era abasajja tusetinga tempo y'ebintu mu maka. Katonda bw'atonda omusajja n'amukwasa obuvunaanyizibwa bw'okulembera amaka ge amuwadde amaanyi gonna empisa zonna ez'eggonjebwa ez'obuntu bulamu ez'okwagala omusajja gw'oteekeddwa okubeera exemplar okusindika ebintu bino okubitwala mu maaso. Kakati ffe olyoka otulekere buno obukazi bunnakapanka obutalina mpisa nga buli isolated society ebukwateko. And I have seen such men nga mu butuufu yagenda n'omukazi omukazi nga talina mpisa bambi omusajja nga wa mpisa bambi omusajja nga akola buli kimu ekisoboka. I have seen such cases. Naye okumanya society ennungi era evaayo n'egamba nti bannange bikwatagana n'oyo omusajja ffenna tumuteerawo muki omukono abataliko nfufu gasibagala lwakubanza esige mawulire gentera okulaba naye batera abagalaba batera nnyo gannyumiza batunyumiza ne batugamba nti gataliko nfufu ebyo bistories bikola bitya bisiibako. Lwekyo twagala okusaba abantu abali eyo abagoberera programu eno mukole kyonna ekisoboka naddala abasajja mubeere vehicles of peace
eno program mmanyi abamu n'okubatama kati yabatama yabatamako abamu waliwo abamu nga kimmanyi bagivaako violence omusajja ayitiriza omusajja alabika yajjirira abasajja Katonda ng'anaatuwa emikisa ate no Lydia nze nsinga okwagala abasajja tebakulimba nga Lydia Mugerwa njagala nnyo abasajja mbeera musiru ki obutaagala abasajja nga nange ndi musajja era okumanya mbaagala ebyonoona amaka gaffe byentereeza amaka gaffe gabeeremu emirembe Lydia kamutegeeza omukazi gw'okozeeko violence Lydia kankubuuze okumanya abasajja mwereetera ebizibu tekikwewunza nakwewunyisa abasajja be basinga okufa amangu n'oleka omukazi ku makya ng'omuleepinze omukubye n'empi n'omutuga n'omuliisa amaanyi olweggulo n'okomawo n'aleeta emmere Mugerwa mbeera kubeera wafujjo nandibadde nga sirya waka nga nyina violence gye nkola ewange ku mukazi wange sandiridde nga waka era kye nandikoze nga nandize nga ndidde actually mba ntya naye guts tuzijjawa ezikola violence n'okola byonna ebizi kakati then olweggulo n'okomawo era abasajja n'okubewuunya mbewuunya njagala olabe level y'obupumbaavu nkwogera empolampola level y'obupumbaavu obuli awo walese olinyiridde ewaka abaana obasambye mukazi omukozeeko effujjo olweggulo n'okomawo n'otuula ku shedi ne baleeta gama ya caayi bye batabuddemu n'okumanya tokola ki tomanyi tukume emirembe what we give is what comes back to us Lydia njagala kuvaawo awo abo nayagadde nnyo nnemerewo okubanga wabadde wakulu nzikiriza Lydia mmalirize n'akatundu ka rape in marriage akasinga okusesa abantu kubanga abasinga obungi bagamba nti naye mu kitabo kino the marriage and family experience Barbara Sayadi ne banne bagamba nti rape in marriage is one of the most widespread and overlooked forms of family violence yemu ku ngeri y'okutulugunya okukabasanya okujooga n'okulumya abakazi engeri ekyasinze okubeera ey'amaanyi okuliisa amaanyi naye nga ku luno amaanyi ago g'oliisa ogaliisa wuwo era statement eyo one time nagyogera sajjeribaga nti this is the biggest joke gye twali tuwuliddeko ate nti nsobola nti okuliisa owanga amaanyi njoko tekuba kuliisa maanyi naye research yakkiriza agamba nti marital rape is a form of battering. Most legal definitions of rape include ulira unwanted sexual penetration perpetrated by force, threat of harm, or when the victim is intoxicated. Waliwo abagamba wulira omusajja bw'atoonoonera amaka kasajja ako kalivadde ku prime radio kuwulira bekoonoona amaka kubanga kankutegeeze mwe kye muyita okwonoona amaka ate nga tereeza programu eno nabadde njagala nnyo abasajja be babasinga n'ogibeerako abakazi ne be batabeerako by the way sandifuddeyo nnyo naye eno programu ez'omulundi guno nga tukola ku violence nzikolera basajja okusinga amaka gaffe gatereere amaka g'olaba g'oteyagaliramu n'otuuka n'ogaddukanamu banji kubo watandiikiriza ebintu by'otajja kumalako nabyo ate luli nawa warning Lydia nakati njiddamu bw'obanga oggula olutalo ku mukazi omugulangako olutalo mpola abakazi abo boolaba basirika n'akutereka ate balina ejje erigenda likula genda okulaba nga limeze ebirevu liri awo envubuka ziriwo nga nnya kati omusajja alina amagezi amakago gakuumire wamu ng'abaana bamanyi that is for us, that is for mommy, amakaga kunyumire oddeyo ewaka nze Lydia kino nkikubuulira there is no place better than my home. The best place for me to live is my home. Kubanga nzikiriza nti sigenda kusangayo balabe kituufu amaka gasobola okubeera mu misunderstanding gani agata I may have a misunderstanding ne mukyala wange naye teri ku level esobola kuŋŋaana kuddayo waka wange na ssanyu naye abasajja bawakudde entalo nga n'ewaka bino byowulira mbu simanyi omusajja ewaka wamufukira ekizibu kati asigalako komoka tawuni n'asooka anywa n'adda ng'akoye essaawa 6 nga beebase waleeta entalo ewaka wakati walese otaagudde buli kintu kapa ogisambye embo buli gyetuula ku shedi naawe neekubeererawo wagikubyemu omugere omukazi wamuvumyevumye abaana obataagudde are you really sure ogenda kuddayo obeere n'emirembe
Omwandiisi akoze statement n'agamba Lydia nti kye bayita marital rape oba okukwata abakazi naye ng'okwata mukazi wo mu bufumbo, okuliisa amaanyi naye ng'olya wuwo, bakiyita mu Lungereza unwanted sexual penetration, okuddira omusekuzo n'ogututubika mu kinu ng'ekinu tekyeyagalidde. Lydia sitegerekeze? Perpetrated by force, ng'otaddeko eryanyi, threat of harm. Mukazi wattu nakkiriza omusekuzo gugende mu kinu kubanga bamutadde enjala mu bulago. Kati n'agamba owange bwe muleka n'akola kino sijja kufa, naye bwe muleka n'ensigala ng'aŋŋaanya ajja kunzita andindidde abamu n'okubata bakoze batya babase. Omwandiisi agamba nti ekyo kye bayita okuliisa amaanyi. In other words, or when the victim is intoxicated, obanga n'oddira omwenge n'ogumuwa n'omubuzaabuza n'otwala kiwedde. Bino ebiwala ebigwagwa mwebyanamu ebiwala ebiri ebigoberera programu eno mutuluma. Actually ne mu kubavuma kati mbavumira mulaavu. N'otambula n'ogenda n'omusajja n'omulenzi ne ziwera 2 ng'omusiru bw'abeera okyatudde. Abalala ne bagenda ne ziwera 4 okyatudde. Kati embuzi eno eyakututte mu bbaala n'eteeka omwenge mu giraasi. Webale nnyo kakati n'olyoka amagulu mugenda okuyimirira ng'oyimirira n'obeera so vulnerable nti ne mu mmotoka okukuzzaayo. Sam, my dear Sam, don't leave me. Kati don't leave me. Byonna mu mmotoka bikola bitya? Webigwera. Lydia, Makerere University yo yokka. Abaana baffe ab'obuwala bayitirivu nnyo be bati bye babakola. N'akeera ku makya nga n'akoomunda tamanyi yakaleseewa. Naye ng'embuzi eno ekisirusiru kino bakivuze ne bakizaayo ewaka. Ky'ovudde olaba amakanisa gandibadde ku mwanjo nnyo mu abaana ab'obuwala tukyabaagala butuluma. Tubavumira mu kwagala. Kuba bo bali ababasiisiriza ne batabavuma babakoze bubi. Kakati gwe nga tonnabaga nti mugerwa yakuvumye, nkuvumya kwagala. Abaganda edda babanga babuulirira abaana ab'obuwala baga nti tugenda kuvuma mwana wa gundi nga bategeeza kumubuulirira ng'agenda mu bufumbo. Mutandika okwewala ebintu ebiringanga bino kubanga abasinga omwandiisi nga bakola research bakizuula nti marital rape endala ekyasinze okubeera ey'amaanyi naddala mu bazungu. Oli anywa kawayini kabadde alowooza nti kali harmless, kumbe anywa kali kootaali. Kootaali nja kubuuza ayina mukwano gwange gwe nabuuzanga naye bambi yava mu bulamu bw'ensi. Mpulira mbako kootaali ako kandi baamu naye ebyo biriba bya lulala. Mwandiisi agamba nti rape may be perpetrated by males or females and against males or females. Nti kugamba okuliisa amaanyi n'abasajja abamu basobola obaliisa amaanyi. Kuntamiiza. Nga nkutamiizizza. N'okudda ku musajja n'omugira. Nga yiyi ngaddi. Ekinunu ekitandika programu gy'ogijjewo wano. Tukireke. Tukitegeerekese kwadde nga tulikitegeerera olulala. Muntegedde. So omusajja naye mwennyini bamukwata. Research alaga nti abasajja bangi. Ekintu nyinza omutta. Ekimu ku byo byebyo. Naye ekirala ate abasajja. Kubanga omukyala wali watulaze enjala ezimukutte mu bulago ezimutuga. Kituufu. Ez'omukyala zimukutteko mu bulago. Lydia toli musajja. Basajja bannange bayinza okutegeera kyennyonnyola. Gwe toyinza kitegeera. N'olwekyo omwandiisi ye bw'alaga ate bye nandisobodde okunnyonnyola sobola kunnyonnyola kati. Tugamba oligiteeka ku ssaawa nga 4 ndi kujjayo ne nkunnyonnyola naye kakati wano sijja kunnyonnyola. N'olwekyo embeera ezo zonna mwandiisi agamba nti approximately 10 to 14% of wives have been forced by their husbands to have sex against their will. N'ebyo byali byadda mu 1995. Kitegeeza kati n'okusuka kikoze kitya? Kisusse. Nga tumaliriza yagambye nti historically
marriage has been regarded as giving husbands unlimited sexual access to their wives. Nti abantu bangi nnyo mu byafaayo kye bazze bategeera era abasinga abanyigiriza abakazi beekweka mu kino ng'omusajja w'asaba we bamuweera w'ayagalira w'afunira. It's not right. Gw'oyagala naye munno gw'oyagalako ye tali mu mbeera zaagala. Nabo bagamba wano emirundi mingi abakazi balaga nnyo nga baba tebaagala. Era oli muya kuba Simon n'agamba nti kigenda kubeera nga bwekityo kubanga ebiseera ebisinga baba tebaagala. Abasajja abagezi I think we should just find out. Abasajja abagezi omukazi atayagala balina kumwagazisa bwagazisa. Ate kwegamba bino si ebintu bye nandigambye nti mpago omanya atayagala nkulage nti ayagala. Otegedde Lidiya? Mba obukristaayo mmaze obubuukamu. Naye singa tubadde nti kifaanana nga bw'onaagamba nti tekiriiko siini twandikulaze nti gw'olowooza nti tayagala aba akola ki? Aba ayagala. Nolwekyo twagala n'okuyita ndowooza abasajja abakaluubirizibwa mu mbeera eyo nga gwe buli b'osaba bakumma. Mmwe ate twagala tubasomese otegeere nti ebintu bino Katonda wataddewo amagezi nti ate osobola okimanyi nti abasajja abali eyo mu abawooza simanyi omukazi yanzigalira n'asibako ekufulu eza buli kika. Tusobola okuyigiriza ebalume ekufulu omukazi n'azisuula eri n'otandika kugamba nti ate kakati omukazi anfuukidde ekizibu. Omukazi weetaaga kumutegeera butegeezi. Era ono Lidiya yateeka pulogulaamu eno essaawa zino yaleese ebizibu era yonna nandibadde ŋŋendayo ne mbayamba naye siigendeyo kamalirize ne kano. Omuwandiisi wali agambye nti historically marriage has been regarded as giving husbands unlimited sexual access to their wives. Naye mbadde nkootinga Bayibuli. Olunyiriri mu Bayibuli luli very clear mu Bakolinso. Bayibuli egamba nti never deny each other unless you first agree. Kati abasinga abasajja baagala nnyo olunyiriri olwo. Naye Bayibuli egamba nti temummaŋŋananga okuleka nga mukkaanyizza nga mukkiriziganyizza okumala akaseera for prayer. Kati akagambo kukkiriziganya ke kasumbuwa abantu. Nene abakyala bategeere for prayer. For prayer temummaŋŋananga. Nga mukkiriziganyizza for prayer. So in other words ne mu butammaŋŋana tuteekeddwa okukkaanya tuleme kummaŋŋana. Naye nanti ne bakiyitiriza olumu ensonga zaabwe si za prayer. Kuba ekigambo ekyo kummaŋŋana si tekimpulikikira bulungi kiri mu Bayibuli naye tekivaayo bulungi. Ffe tweyambise kino temwemmanga. Ekyo kiryoke? Naye nze ensonga yange nange okitegedde mukadde. Nkutegedde. Ensonga ya Bayibuli gye batuteerawo yali egamba nti mu obudde n'ebintu bya Mukama byali mu kukola. Naye abakyala bakoze nnyo ekintu kino nga tebawana nsonga y'ekyo. Kati omukazi ajja nnombe mu studio wano kubanga bagamba prayer kuba no siri ku prayer. Ansike mu studio wano. Kuba tetummaŋŋana. Kubanga ye yagamba buli kaseera nti siriiwo ndi mukusaba. Kituufu baba tebaliwo nga bali mu kusaba. Lidiya weegenderezanga nnyo omuntu kino kye njagala okusomesa abantu era ndowooza bajja kiyiga. Weegenderezanga nnyo Lidiya omuntu. Ng'ebiseera ebisinga obungi. Tuli ffenna? Ekintu ky'omanyi nti akyagala nnyo. Omusajja gw'omanyi nti awoomerwa ennyama okamala obumazi. Weegenderezanga nnyo ne weebuuza ebibuuzo lwaki ennyama agigaanye. Ndowooza that is where the point is. Lwaki ennyama agigaanye. Bulijjo ennyama agiwoomerwa. Bulijjo ennyama agyagala. Ate lwaki agigaanye. Likewise, abakazi ekigambo kino ekya sex bakyagala. Omukazi tebage Katonda yatonda omukazi nga sex amunyumirwa. Lidiya nkyali naawe. Olina ng'oterebu mukadde. Katonda atonda omukazi ng'ekigambo sex naturally omukazi akola ki? Akyagala. But to the extent nti omukazi agenda kulaga nti tayagala sex tegeera waliwo ekitali kituufu. Obufumbo lugendo ate lwa mwendo bantu babiri kirabo kyennyini okuva eri Mukama Katonda kuba kyatandikira mu Adeni gye kyatongozebwa butukuvu bwa ssanyu bwaweebwa omukisa kyonna kye mwagala obufumbo bwammwe okuba kye bunaabeera temwegomba bw'obali mukolerero bwammwe babwegombe mulumbe laavu ejjule mube n'aka
n'akatijjo kangi omukwano teguli kaddiwa kye mwagala obufumbo bwammwe okuba kye bunaabeera temwegomba bwabali mukolerero bwammwe babwegombe mulunge love ejjule mube n'akatijjo kangi omukwano teguli kaddiwa obufumbo ssomero buli kadde buba bwakuyiga munno omuyige olema okumunyizanga muwe kitiibwa kimugwanira mube mu ssanyu olwo nno mweyagale mu bwesimbu mwewale eŋŋambo kyonna kye mwagala obufumbo bwammwe okuba kye bunaabeera temwegomba bwabali mukolerero bwammwe babwegombe mulunge love ejjule mube n'akatijjo kangi omukwano teguli kaddiwa kye mwagala obufumbo bwammwe okuba kye bunaabeera temwegomba bwabali mukolerero bwammwe babwegombe mulunge love ejjule mube n'akatijjo kangi omukwano teguli kaddiwa obufumbo kkomera ly'oddungi lya mukwano mukama abagase mulema okwawukananga era gwe mubanga mwesiga alwana entalo zammwe mumuyite abe kumpi abaluŋŋamyenga kyonna kye mwagala obufumbo bwammwe okuba kye bunaabeera temwegomba bwabali mukolerero bwammwe babwegombe mulunge love ejjule mube n'akatijjo kangi omukwano teguli kaddiwa kye mwagala obufumbo bwammwe okuba kye bunaabeera temwegomba bwabali mukolerero bwammwe babwegombe mulunge love ejjule mube n'akatijjo kangi omukwano teguli kaddiwa mube n'akatijjo kangi omukwano teguli kaddiwa mube n'akatijjo kangi omukwano teguli kaddiwa